enkyusakyuka zegenda okukola eddemu buto okugezesa abantu babulijjo mu kkooti bwe kiba kikundana ne ssemateeka tugatta nga East Africa era tujja kiremesa Moses ndowooza nkubyange kutegeera abalamuzi abasukka mu 21 aba kkooti enkulu High Court 8 aba Court of Appeal n'omu owa Supreme Court Deputy Chief Justice ndowooza yafeerwa ekiti kinyumiza nnyo okulaba nti Uganda ekyagala nnyo okukyusa amateeka gaayo bye yakola emyaka 2 emabega agayitibwa Judicial Service Commission Regulations 2005 agawantu wakati omugenzi Justice Manyingo. Amateeka ago abagawandiika baali bakyagala nnyo enkola ey'okubikirira engeri y'okulonda abalamuzi okubalondera mu kisenge nzigale amadirisa maggale n'amataala bagaggyeko nti engeri ennungi nnyo okulonda omulamuzi omulungi bw'ossaako ettaala omulamuzi omulungi ayinza okutunula ng'oyita bannamawulire abalamuzi abalungi bajja kudduka abajagana kujja endowooza enkadde eri mu tteeka lino era yekyakola era yengeri gye balonzemu abalamuzi bano Judicial Service Commission teri amanyuma gye yatuuma teri yaraba engeri gyensunsulamu abalamuzi abalungi n'abakyamu abo abaasaba terinaku era situmanyi oba emirimu egimu baagiramba kugeza obwa Supreme Court oyo ali baasaba bagamba tebagiraba kati oyo owa Supreme Court omu ayasukkulumye ku banne ebigezo yabiyita atya baani abo beyasinga era yabasinza bwonero ki so bujja ng'obuuza ebibuzibu paka olaba obuzibu ensonga eno erumye nnyo baalooyo okumala ebbanga nnyo nga bwowulira nti baasalawo okulonda omuyekera akuba emmeeza paka ebintu binakyuka era twayisa ekiwandiiko ekiyitibwa Executive Order RB number 2 2024 nga tulabula nesekulabula gavumenti n'abakulu abakulira ekitongole esiga eddamuzi n'akakiiko akalonda abalamuzi nti lubakere temujja kuddamu kukola bya busibu naye kale baapapa etwayisa ekiwandiiko kyaffe mu Oktoba 2009 baapapa batuula kubanga taamu yange eggwako nga 20 January kati batugamba nti ebbanga eryo baalonza abalamuzi 3 ne DCJ era kituza kukolawo kati mugenda kukola ki so twagala okukakasa Abannayuganda nti guno omulembe gwa Radical New Bank wanjawulo emirembe emirala tugenda kukola ebyenjawulo okulaba nti abalijja ne bayimira mu kizimbe kino mu mwaka 2006 balijjukira olunaku makula Ssemakadde ne banne ne Radical New Bank ne bagamba nti tugenda okuwandiisa abalamuzi n'ekitongole ekirondera abalamuzi ne gavumenti ya leero mpaka banakkiriza nti omulamuzi bamulondera ku kyoto kamera zimulaba abaminako obuzibu bwonna ebibuuzo byonna babireeta mu lujjudde nababibuuza walina okubaawo obudde obw'okuyita omuntu wa bulijjo
okuza lipoota gy'amanyi kwoyo agenda okufuuka omulamuzi. Manya abalamuzi tulina batono, tulina eggwanga ly'abantu 4 miliyoni nga tugenda mu 49 naye abalamuzi tebasukka 6. Ate bano aba high court 15 kutoka 235 Supreme Court 10 so tebanyala nyingi sente batwala nyingi balina jasi motoka medical care newamala okuwumula asigala ku musala gwe gumu so ate obuyinza balina bungi basibawo basalawo ani mutuufu kayina zottaka n'ebirala eno ofiisi kasita ogiyingiramu tebayinza kubukaganya tebakulondoola nga muntu bwa bulijjo ozibeeramu mpaka bowulira nti okoye ne retirement age yaabwe ya waggulu nnyo so fenga abawoza emisango mu maaso g'abalamuzi tulina okwemulugunya nti abasinga tebalina misango z'okulira tebalina misango mingi baabawa tebanneetuuka waliyo abalina enyiike omusajja ku mutima balaba ensonga zetuleeta nga nsava nabeomusajja nakasajja akampi kasobola katya okufuna omusango omulungi bwesitalabako nga nkyali looya kankalemese sabamu bali mubikiremesa nebirala nembuzi era lipooti ya generaloloze kugamba nti gavumenti abalamuzi bebadde bawa biliyoni 2 by 2019 naye nga bo enguzi gyebeewa ya biliyoni 8 eyo lipoota ya IGG bagita cost of corruption report 2021 nti ekisiga eddamuzi omuntu wa bulijjo aliwa by 2019 yali aliwa biliyoni 2 okutuusaako obuweereza naye nga terikomawo litukambulamu biliyoni 793 almost 4 times era nga bw'osazaamu nti abantu abatuukirira ekkooti mu mwaka court users ofuna omuwendo ku buli omu nga baga nti buli asemberera ekkooti mu Uganda alina okufiirwa $30,000 ezitalina risiiti asobole okufuna obuweereza musiga eddamuzi eyo ripooti kweri ku internet cost of corruption report IGG ya inspector of that olayo betikano yedito so eyo bebeera nga Uganda yaleero okulonda abalamuzi mu nkola eno okugeza twamanya ku Thursday ekiro nti waliwo ekiwandiiko ekifulumye nga kiraga abatefuka abalamuzi Friday ku makya new vision neprintinga ssaawa 7 ekyo Service Commission negamba nti kikyaffe akawungeezi PPU negamba nti kya president office of the president negamba nti kyaffe tuyingira weekend ssaawa 2 ku Monday netuwulira nti
bonna abali ku lukalala olwo benyigidde mu kasenge kamu mu palamenti kiringa abaasulayo bayisawa 5:30 bonna baali bamaze obasunsula kale newaliyo ffe abalwanyi bafusoja balulo twagezaako nnyo okuzipapula byaffe sipiika tulina okwemulugunya ku bantu abamu ng'onosi ne batugaana n'okuyingira palamenti mpaka nga bamaze okusula abantu bano palamenti baagigula saa 6 nti kale muyingire naye nga abamu ne bagamba nti buli omu ayiseewo gamba obuyaaye buno bulina okukoma naye tukizudde enteri kooti mu Uganda egenda kukyusa nsonga eyo so tugenda mu kooti ya Afrika Mashariki etula Arusha mu kitebe kyayo ekyenkalakkalira naye omwezi guno egenda kutuula mu High Court of Kigali era wiiki ejja gye ŋŋenda okuteekayo emisango girebiri mutukubire ku ngalo Uganda tugenda kugiroopa ekigali mu kooti egatta mu kooti omukago gwa East Africa naye ndowooza tutogera mu Luswayiri mu Ngano kooti ya Jumuiya yeyo kandowooza eneereeta enkyukakyuka kale tetuyinza obutazirabako naye abalijja mu mwaka 2006 baligamba nti abateeka abasiga olutabaalo luno gwali mulembe gwa Ssemakadde banne nabalikonibwa kooti eyo ejja kutandika ne Judges Conference Tuesday wiiki ejja 18-19 olwo etuyite kyebayita backbench akakiiko k'abaloya n'abalamuzi